tusiibako n'ebyo ebintu bye tukola. Fe abakatoliki ofuna ekintu kimu ky'osinga okwagala kati ng'akantu kaffe kaliike mutegedde obulungi n'ogamba nti ennaku ana sigenda kukalya nga tutandika ekisiibo kino Yoweri yagamba nti n'omufumbo ave ku kitanda kye kubanga emirembe egyo omufumbo okuva ku kitanda kyabeeranga kintu ky'amaanyi. Kati tufuna ebintu ebisinga obulungi ne tubyerekereza ne tubireka. Buli Lwakutaano tetulya nnyama kubanga Yesu bwe yali afa omubiri gw'engeri gye baagunyogontula gye baaguyisaamu fe abakkiriza gwatwesisiwaza. Twaki ku Lwokutaano ne tuzira tetulya nnyama tusobola okulya ekyennyanja. Abantu babuuza enkoko nnyama ye wali owulireko nti omuwula gw'enkoko so buli mamo oba buli nsolo yonna na buli nsolo yonna buli kinyonyi kyonna kyonna ennyama eyo tugyerekereza ku Lwokutaano olw'omu kisiibo. Naye ate n'ekirala bye tukola ng'oggyeko okusiiba tukola okusoma essaala ezisinga kuza wali osoma. Ogenda nnyo mu kereziya osoma nnyo sapule ofuna akadde ke wali tofuna ne weegayirira okusingawo. Then ate ekirala okola ebikolwa ebyekisa. Buno obudde ogenda amayumba gaffe tugende mu zikolozeti okebera ebintu bimaze emyaka ng'ebiri nga tobyambala ebyofuna ababyetaaga. Bugamba okwekaliza naffe okweteeka mu bigere by'abo abatalina kana kadde kakukola ebikolwa ebirungi ennyo ddala ddala.